ndusinja wa mukwano gwa mama wange ng'oluusi ngenda ne mukwano gwange mu ffene. N'osibirira ffene? Kakati kwe kuva n'ojja ku street? Iye. Wavaayo ki okujja ku street? Navaayo ntambula ne mukwebezaawo nga ntambula. Ne ngenda ku street e Kampala. Era bwe natuuka e Kampala abaana baanyigiriza nnyo. Nze nali ku street nga siina ambeererawo nga nyina okunoonya ebicupa sobola ofuna ekyokulya. Kyolakala tiba kyomeze ekameko oba alina nga atubwalo tetukana. Nali noonya bicupa okufuna ekyokulya ewaka nga ye taata yagenda. Naye abamu bampita director muto. Director muto wuuyaze leero olina okunkwatayo nange interview. Kataata wange nga gwe mbeera naye ng'anywa omwenge atamiira buli bw'atamiira ajja ewaka nanvuma mbu nze yaleetera maama ogenda manya mbu yanzaala tagenderedde. Lenga naffe tugenda kwejjusa olina bizinesi yo gyolanga oba oli munnabitone muyimbi komediyani oba MC. Lenga kontenti wo wano naffe MR Live. Tunda kontenti wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna. MR Live, where charity begins. Ebiseera ebisinga weebuuza lwaki abantu abalungi be bafuna ebizibu. Nyongera okujjukiza n'okutegeeza nti n'ogwo omuti gwe weesiimisa mu kibira omugulimi ogwagulumira omunywevu ekitenkanika ekikufuula ogw'enjawulo ku resistinga muyaga. Ebizibu bye bifuula abantu abalungi abalungi era ebizibu bye bifuula abantu ababi. Engeri gy'obizannyisaamu, gy'obikakkanyaamu ne gy'obivudukamu. Obugumiikiriza obwo n'ekisa ky'okozesa naako omuntu k'osigaza kyekikufuula omuntu omulungi. Tewandivumbuddwa mu balungi singa ebizibu ebyo tebikutuukako era wandibadde ng'abantu abalala bonna. Wabula okuyimirirawo olina kugumira muyaga obutakujja ku bigere byo n'obutakuyuuza ng'era ogwo omuti ogukyasinza obugulumivu mu kibira bwe guba. Wabula ogwamu amaanyi n'owulira ng'alekeddwawo n'owulira nga tewali asobola kutegeera ng'oli wekka. Nyongera okujjukiza gwe mwana wa Katonda ali atugoberera nti obutalaba musana tekitegeeza nti teguliiyo. Katonda abeerawo awo w'okaabira era tali kuvaamu. Obubi bujja kuyita, obwomu bujja kuyita, n'amaziga gajja kuyita ng'era omuyaga bwe guyita. Naye gugenda olwo nno ne gubulira ffenna gye tutamanyi. Lwemulugunya olowooza era weebuuza lumu olunaku luli lutuuka nange ne mbaako obulungi ye wadde nga tekigenda kubeererawo gwe mu kaseera kwe okyagaliramu kibe kigenda kubeererawo mu kaseera ka Katonda ke yakutegekera. Tagera bubi. Amannya bampita Rima Sam oba Mechanic Rabongo. Sinzidde wano ku ofiisi zaffe empya eza Rabongo Charity Foundation. Ofiisi zino twataddewo MR Life ne tuteekawo ne Charity Foundation. Lwaki bwe twali tushiftinga okutwala obuweereza buno e Kamengo ate twali tetusobola kwegobako bantu batasobola kujja Kamengo, tosobola kuddira offices za foundation n'ozitwala e Kamengo. Engeri obuweereza buno gye bukyali obuto bannaffe bangi abagenda bayingiramu ennono y'okutoola ate bangi tebasobola kujja Kamengo wadde nga si buli omu waliwo abasobola okwesonera baga ati nedda ffe katuukire ddala e Kamengo. Twalina okulowooza ku bantu abo. Nze nina engoye ze njagala okuwa abaana, nina engatto, nina akamere, nina ebitabo, nina ki menye kindeke ki. Abasinga obusobozi bwabwe bwa wano mu kibuga bwe bayingiramu okugenda wabweru w'ekibuga balemererwa. So twalina obalowoozaako ne tugamba nti nedda era tusobola kuddira Rabongo Charity Foundation na MR Life oba Mechanic Rabongo Life tubitwale e Kamengo
okusigala okompitinga n'okubuulira enjiri ya Kristo mu mulembe guno gwennyini oguliko. Twali twetaga office okibuga eno, office yaffe tugiguddewo leero, tugiguddewo n'abakulembeze. Obuweereza buno obw'abaana abasukka 150 twabutetenkanya bwe tuti bwe twazimba foundation yaffe gye tuli mu kumaliriza era gye tugenda n'ozimbako essomero. Ffenno twakitegeera nti singa tuddira abaana bano oluvannyuma lw'okwewa amagezi twavaawo ne solution eno nti singa tuddira abaana bano bonna nitubayiwa ku kyalo, ekyalo kijja tulema. Abamu baba violent, ate abaana abamu n'ab'ekyalo bakimanyi bwabwe, ate ne bannakyalo bandi tufunamu obuzibu kubanga abamu bamanyi okubuukamu, genda okuyiggamu nga bumanyi abaana abavubuka. Oluno bannakyalo bwe bali ab'obubi mu bo bayinza obutatuwerokaminga bulungi. So ne tusalawo nuga nti nedda katwongere twekkaanye nga tuyita mu kawaayiro kana akalala. Bwe twekkaanye nnyo ne tugattanika n'akawaayiro nti foundation labo yalabo nkyate foundation emyaka 3 gyemaze bwe yali etandika mwalimu ensobi nnyingi okuddira abaana abalina okuba nga poliisi ebandolinga ate okubayingiza mu foundation. Twatuka ekiseera ne tujjula nnyo ng'ate n'omwana alina okufuna obuyambi obutuufu tetukyalina we tumussa kubanga twalina abaana nga maama ne taata we balina nga bagayaavu, ne tuba n'abaana nga taata amanyi n'okwewaana, sijja kubagulira mmere, sijja kubaweerera. So ne tulaba nti mu kusooka abaana abo twabateekenga mu foundation ne tutandika obbalabirira. Naye buli bwogenda ng'okula mu buweereza ogenda obako n'ensobi z'ovumbula. Ensobi eyo twagivumbula nti twaddira abaana abamu ng'erina kuba police case, bazadde bafoosinga kuba bavunaanyizibwa ate ne tubatwala mu foundation. Bwe twatizuulira twali tumaze okutambula nga bafuuse emikwano gyaffe, tutandise okufuuka family enywevu etasobola kuyuuzibwa nga tulinanga gye tusobola baga nti nedda kati katubaze mu bubi. Bwe twali tumuvinga twasalawo nti foundation ye Kamenge empya tugitereeze tuggyemu buli nsobi eyali mu foundation ye Makindi eno enkadde. Foundation ye Kamenge tugaa nti nedda kakati kebe aba total orphans era ebe strict y'abaana bavudde ku nguudo. Abaana abavudde ku nguudo abalina bazadde baabwe basobola okuyitawo ne tukola transition okuga ne tubakolera resettlements okunoonya bakadde baabwe okubabuulirira n'okubazza ewaka. Abatalina bakadde bo ne basigalirawo ddala. Twakikola bwe tutyo lwaki nti singa tugenda n'ensobi ze twakola obuweereza buno bwandifuna ebizibu mu maaso. Wadde nga ne buno obukadde bubadde n'ebizibu bingi lwakuba nti era ekifuula ab'enjawulo engeri gye tubyandolingamu. Ba leaders obuweereza buno ebbanga lye bumazeewo kubanga nabutandika ndi omu. Nagezaako nnyo okufuna abantu besobola okutandika nabo obuweereza buno ne bannema abasinga ng'omuntu yenna omulala alabira okumpi balowooza obuweereza buno ministry eno bw'ogibaamu olina okuba nga ofuna ssente okuva mu bukodyo bwonna. Olina okukozesa obukodyo bwonna okulaba nga ofuna ssente weegaggawaze. So buli muntu gwoga nti jangu onnyambeko wano, jangu ompandikireko kino, ye obwongo bwo abasinga kibalowooza. Ate abalala tebali friend n'abaana. Eŋŋuumi ettemu n'ebirala bijjula ebibatu byabwe wakati waabwe n'abaana. So nolaba nga wene tosobola munenya. Obuweereza buno ne buba nga bwafuuka obuvunaanyizibwa bwonna bwadda ku nze eyayolesebwa. Bwe bubanzako ne nga nti nedda sijja kwongera kupangisa muntu yenna bwakufuna muntu aneegattako oba twegattako. Katugumiikirize tuguruminge abaana bano be tuyina tuggyemu ba leaders 10. Ba leaders 10 abo tubakozese okuddukanya foundation kuba bategeera bannaabwe babamanyi bulungi era bamanyi bulungi kye bayitamu. Ba leaders 10 abamu ku bo be bano wano abakulira okusaba, abakulira okutunga, presentation, camera, editing n'ebirala nga bagenda beeyambako bonna era nti wali watali mukulembeze.
bwe twali tuyiwa foundation abaana bano okubazaayo abalala mu bazadde baabwe bakolera resettlements bo abakulembeze tetwabakwatako wabula obwana buno 15 twagenda omutubuza mu bazadde baabwe obumu okubuza ewaka then katuli wansi wa mbulere ega ntuddemu tuyiwe tuzimbe wabula obuvunanyizibwa bwobwo bwe twali tuweerera bo tetwabuvaako tujja kuddamu okuzimba buto okufuna obwana buno nga tubukasuka eri mu foundation tubukasuka mu foundation nga buno betukyabuweerera n'obuvunanyizibwa bwaffe nga foundation bwebadde etambula ku luno twandikyalako ko obwana buno gye buli gye twabuteeka n'okwongera okujjamu obulala bwe tulaba nti ate bo embeera yeyongedde bweyongezi ku bambi naye ku luno tebujja kujja wano bujja kgenda Kammengo abantu b'e Kammengo ekitundu etwagala tuki preparing gradually tukozese akodyo Yesu ke yayitamu ng'abuulira enjiri nti n'okufa kwe teyakusula busuzi kubayigiriza nedda wabula yavaayo gradually n'abategeka n'abateeka so bannakyalo bali naffe twagala tubategeke twenke n'akaana kamu 2 5 bagendeyo nga bakimanya nti wali wabaawo obwana ate n'obwana olwokuba tebulozanko ku life ya mu kibuga foundation ya mu kibuga eno bujja kwangu okwadoptinga embeera y'omukyalo nga tugaseeko activities ez'enjawulo okupainting okutunga computer n'ebirala n'okulunda n'okwerimira emmere bujja kufuna ensonga lwaki bulina okubeerayo so ndi wano lwaleero muganda wa mbadde nsaba bikwatire ku muzindalo kuba ffenna tuli bapresenta so yesewa muganda wange ono gwenjirira naye amawulire gonna ago golaba ye cameraman ambaako assistant cameraman tandatandika kagenda mu field wawaka editor ne cameraman omukulu ali yatukwata ne bannaffe abalala mu control room sebo abantu bebakulaba ng'okwata ebifaananyi bagamba sebo odi toto wa road Planned Kid bangi bakwegomera bagamba yoyo ddali banayo omwana oyo talina bizibu omwana abantu bagambe wajja otya wano kulaba Onkyate Foundation. Nyongera otumirako abantu abatulaba amanya gange nze tumwebaze Daniel nango nga bwagambye nti ngenda ku field bampita Planned Kid naye abamu bampita Director Muto Director Muto wuyaze leero olina okunkwatayo nange interview abaye abandaba nze nali ku street masiina ambeererawo nga nze maama erinze nze taata erinze ate nze mwana nga nyina okwekolera ebintu byonna byonna okuyiya ekyokulya nga nyina okunoonya ebicupa nsobola ofuna ekyokulya naye gye natambuliranga gwe nafuna ku mukwano nandagirira ekifo kyosobola ofunamu emmere buli lwakuna nange kangendeyo keeyo nagendayo mulundi ogwasooka nensangayo Uncle Sam naŋŋamba gwe muto kyekiriwo toli muyaaye gwe nti nze siri muyaaye wavaawa nti koye nava gayaza bwe nkufunirawo okubeera osobola okubeerawo tiye nasooka nanta nensooka nenzirayo ku street omulundi omulala bwe nakomawo nasooka nankwataawo nankubisa ebifaananyi netwekubya ebifaananyi ne ba anka abalala abaaliyo n'abaana ngamba leero nkutwala naye todduka gye nkututte nandeeta waneeno we wantu we najja nga ndabawo abaana bangi we wantu we najja nga nasooka kulabawo ninga wano bandese ku hotero kumbe waka nga badesigningawo bannayo oyinza ogamba mpaka lasti eri wakadde tubeera netubeera waawo ng'obulamu tubukwasaganya ne baganda bange nenkwatagana ne baganda bange abalala binasangawo ne banjigiriza ne tutandika ogenda ku kyaki ne batandika okunjigiriza okusaba ne tugenda ku kyaki nga buli lunaku tugenda ku kyaki ne tusaba abamu bagendanga olw'ebirowoozo byabwe olw'okuba nti no baali tebasobola abamu bagenda olw'okukemebwa abamu tebakyaliwo naye
tubaddewo ne anko waffe ng'atulabirira ng'atubeererawo ne baganda bange ne tulyoka ne tufuna ekifo e Kamengo. Twakifuna anko n'agamba agenda zimbaayo ne batandika okuzimbayo, naye wali rent baali batandise omwongeza nga landiroodi naye tetukyasobola kukolagana naye. Sinti yali mubi, yatuyisa bulungi kubanga obuntu wobeera ebbanga eryo lyonna, kubanga nze nabeerawo anko si myaka 3. Era emyaka 3. Ne tutandika ozimba. Mbeebazaako mwenna abatukwatirako ku Let My People Go campaign. Tubasaba mweyongere tukwatirako tusobole okutereeza, tusobole okudesigninga ekifo kyaffe eky'Ekamengo. So far office twagitereezeza ewedde leero ne tugiggulawo office yaffe. Tuli ku mukolo okugiggulawo. Omugenyi omukulu yuno aliwo. Omugenyi omukulu alina kuba. Niko omugenyi omukulu. Wow. So abakatwegattako essaawa eno tubasaba mutukwatireko, n'abatwegattako mweyongere otukwatirako. Mukama abampeera omukisa. Weewaawo gwe mwana wa Katonda Let My People Go campaign yabeerawo era yasobola okubaawo olw'okuba gwe wayimirira. Mu mbeera bw'etyo amaloboozi nga gano gakyafuluma. Foundation y'e Makindye twatandika tageti yaffe ennene naye olwa ebigendererwa okuba nti byatuuka ate ne bifaanana ng'ebyali ebitini bye twasooka nabyo, twatandika okufuna challenges. Fe abatandika foundation nga tugambye tuba n'abaana 10 babokke, twayingira abaana 15 ne batandika okufunda. Ekirala abaana batandika okutoloka abamu, ewaabwe obwana obungi wabaawo challenges. Omu engeri gy'oba obujje ku luguudo tekamanyira kajerega ate bakajerezeemu, abamu tebamanyira kunaaba, abalala ebiragalagala bino ye abayagala anywe. Kakati olw'okuba nti Makindye office gundi omu bwe yali ewaka waffe waali kumpi nnyo n'ekibuga nga butoloka ne buddayo. Byebyo ebimu ku byatusabisa Mukama atuwe ekyalo ekifo kyaffe nga kiri walako mu kyaloko okuva ne mu kibuga, nga tusobola n'okukiteekamu embeera okukola rehabilitation center ekyasinze Uganda wano, ng'omuntu bw'ajja mu kifo ekyo abanga agize mu hotel talowooza nti abantu abaliwo ekibaleesaawo bannaku wabula alaba buwanguzi bwereere. Katonda bwe yatuwa e Kamengo ebyoto yaffe yabiddamu, era wano twagala tusinzire wano ku ofiisi eno tukube ettaala ennene e Kamengo, tuvumbule abakulembeze, tutegeke abakulembeze, tusomese eggwanga, tukyuse eggwanga. Tugenda kukola campaigns nyingi. Tusaba otwegatteko, otuwe obwesigwa, otuwe n'omukisa. Ffe twali tufaananika n'olwaleero tuli kino kye tuli olw'okuba otuwadde emikisa. Omukulu wekwatire se obulamu bulungi. Embeera simbi. Wajja otya wano? Twakwatagana tutya? Twakwatagana tutya? Anti nali ewaka nga nkyali ewaka nga maama agenda okukola nga sigazaawo step mother. Taata we yamuleeta luvannyuma ye. Step mother yali tanjagala. Ne buli step mother abeera tayagala mwana. Si buli. Wali abalungi. Naye nze sisuulirangako mwana agamba nti nze step mother wange ampisa bulungi oba step father. Kuba nze n'owange nange yali tampisa bulungi. Kale bulira emboozi. Step mother nga olwasooka nga tanjagala nasooka nandekamu nga mpa buli kimu wiiki emu neeyitawo. Natuuka nga ngamba okima amazzi buli ssaawa y'emmere nga sikyalya mmere. Nentuuka nga nze nzekka nga nsobola okwebezaawo ne gundi n'omukwano gwa maama wange. Ng'oluusi njala mukwano gwa maama wange ng'oluusi ngenda ne mukwano gwange mu ffene.
N'osibirira ffene. Kakati kwe kuva n'ojja ku street. Iye. Wavaayo ki okujja ku street? Navaayo ntambula ne mukwebezaawo nga ntambula. Buli lwe nali ntambula nafunangawo kyali wange. Oba oluusi nga abantu bampa ssente. Ne kyali wange gwe nasooka ofuna nga ndi mu kkubo. Namufunira awo okumpi ne Makerera awo. Natandika nga buli we nampa ne mu kifo ky'essula buli we nsulawo andeetera ku byokulyawo ku makya. Emisana nange nentandika omusana awo nentandika nange onyonya ebicupa. Natandika onyonya ebicupa nga mbitunda nenfunamu ssente. Kati ezo ssente zo nga nze kwenzija ekyokulya. Kati ova otya ku street n'ojja wano foundation? Ku olunaku lwe najja wano eno lwali lwa Christmas. Nali nsomba bicupa mu parking enkadde awo e Kampala. Nensanga Uncle Sam. Uncle Sam n'aŋŋamba ntino nzija ngenda antwale mu kifo kye ngenda oliira mu Christmas. Naye ebyo ebicupa bye nali nkutte nenfunako mukwano gwange gwe nali mbiwadde. Nengoberera Uncle Sam. Nafuna abaana abalala natulinyisa taxi. Paka ku foundation. Era mu eyo taxi mwalimu abaali bampalana. Yabakuwalanira ki? Bicupa byo? Olunaku nange terwampisa bulungi. Nerampisa awo ku makya terwampisa bulungi. Naawe kawungeezi otandika ssaawa nga 5 lwampisaamu bulungi. Kale wajja ku Christmas. Gwe mwana wa Katonda ali eyo era John yajja ku Christmas. Tulina campaign bayita Anger Free Christmas campaign. Christmas etayimu njala. Abaana bano tubakuŋŋaanya okuva ku kkubo tubayita ku foundation. Kakati mwabo bwana bwe tulese okuva ku kkubo tulinamu akaana kamu oba bubiri. Katonda engeri abatusobozesezza. Obwana obwo ne kiba ekirabo kya Christmas y'ogwo omwaka. Mwe mwajjirera yijjera okuva olwo obulamu bwe bugenda bukyuka yerwanako. Omusajja akyukira ddala. Era okola mulimu ki wano ku foundation? Wanene. Ndi muyiga kamera na kompyuta. So far kichomanyi ku kompyuta kati? Kati kompyuta. Kati oba mpulidde introduction. Nsobola okukolera video. Kati omanyi osobola okutematema video zino interview tukola n'ogitematema? Just ekimutawaanyamu introduction. Ng'ejja butubutema ekyakutawaanya. Gumana Katonda osobola okubeera eyo ng'olinayo kompyuta gy'otakozesa. Ekifo kino kirimu obwana bungi obuyiga kompyuta. Naye kompyuta tuyineemu. Si kizibu. Naye osobola okubeera eyo ng'oga nti nze naye kompyuta gye sitakozesa bwe zibaawo 2 oba zibaawo 3 oba zibaawo 4 kikomo okuba n'obwana obungi buli kamu kuba nkatudde ku yaayo. Naye kati bano bugisharinga. Ono bwakola emirimu gya TV nga n'akalala kajja bugiramu sessions. Naye bwe tubaawo ne kompyuta zaffe nga 6 bwe bwana 6 kale ntubanga olunaku busoma pair sessions 3 ze takinga on ku makya 7 n'olweggulu 6 ndowooza tubawala nnyo ekitenkanika. Tugenda kuzimba obuweereza buno buweese Katonda waffe ekitiibwa. Waveewo abaana bagenda okukyusa ensi naye waggulu wa byonna bagenda okukyusa omulembe guno gwe tulaba. Omukulu Kalisewasi manya gange nze Wycliffe Shema nze okuva ku foundation nasinzirira waka. Taata wange yandeetera okuva ewaka. Kati nze nabeeranga ne taata nga siri na maama. Kataata wange nga gwe mbeera naye ng'anywa omwenge atamiira. Buli bw'atamiira ajja ewaka nanvuma mbu nze yaleetera maama ogenda. Manya bwe yanzaala tagenderedde mbeera yejjusa. Kati bwe yayogeranga ebintu ebyo
nze omuntu nga mpulira bubi. Kati we yabyogera emirundi gyali 3 ningamba naye eri bayanzaala nga tagenderedde nange kankole kikamuviire nengenda ewaffe tubeera mu kitundu ky'Emubende bayitayo Lubimbiri. Navayo Lubimbiri nengenda Emubende mu tawuni. Bwe nava mu tawuni omwo nenzija e Kampala. Nengenda ku street e Kampala. Era bwe natuuka e Kampala abaana banyigiriza nnyo kumala ennaku 2. Kati nali awo nenfuna omwana omulala naye nga yakajja naye ye nga yansookamu ng'atandise otegeerategeeramu ekibuga omwo. Kati taali awo enjala ng'ennuma nnyo n'aŋŋamba jangu tugende tufune emmere nga mutya naye ng'amanyi agenda kola ki kunkuba. Ne tugenda mu Hamu omwo waliwo ka restaurant kali omwo tugenda ne tufuna emmere. Bwe wayitawo omwezi gumu n'ekitundu ne tutandika okujja ewa Alien Skin nga tuwa ku ssente buli wiiki. Kati bwe twali wa Alien Skin ku kikuba ekyengulu eyo nga ku kibira abaana beeyo ku mwala baali bategedde eyo mbu Alien watwa ku ssente bo batukube bazituggyeko. Kati ffe ne tuyita ekyemmanga. Twayita ekyemmanga twasanga waliwo ekkubo lye baali mukola erikirira eye wansi. Kati nembuuza kyali wange oyo nekkubo liragawa naŋŋamba ligenda eyo. Era ne tukomawo lwali lwa Sande olulala ne tujja ne batugamba Alien taliwo yagenze Kenya tukomewo mu Gw'omunaana. Kati nze bwe baatugoba ne tugamba katugende ewa Gaza ne tujja ne tuyitira eyo. Kati kwe kujja ku foundation tujja ne tugubongako. Bwe twamala okubongako ne nkugamba nze njagala kubeera mu home nali ngiyita home. Kati nogamba nkomewo ku Lwomukaaga nenzija ku Lwomukaaga olwatuuka nenzija ne sitakusangawo nenzirayo. Kati olulala bwe najja nenkusanga noŋŋamba nkole ki nindemu kokomewo era nenkulinda nemukwata interview nemuŋŋamba era nkomewo. Kati bwe najja olulala bo nemukola ki nemunyingiza mu foundation nemumpa n'engoye netandika nensoma neneebaza n'abankwatirako enotamu okusoma beebaza nnyo. Ano ku foundation neditinga video. Ate gwokulira okufumba editinga video n'okuba chef omukulu yebaleko kaze obulamu kizira abantu soko bajjukiza erinnya lyo Ntatala million omubwati. Sara mbadde nsaba weebaza abantu abatukwatiddeko okugula ettaka lyaffe ery'Kammengo n'okuzimbako ebizimbe era obasabe bongere otukwatirako okuzimba essomero n'okumaliriza foundation tusobole okuteekinga yini bannaffe twaleseeyo abo tutali nabo wano n'abalala kwongera okubabudaabuda. Amana kate Ntatala million limutanyufu nelatitya atulapaka titipa kameko mebatenya ekilala tulakala tipa tomele ekameko apa aline
nga abatuwalo tetukana. Mukyalo ono presenta programu ye ey'amaziga ku mutima. Ntakutamu. Alina programu ye kuno naye buli kadde tukyaginoonya engeri gisobola giba wamu nga kubanga abamu bagamba baali tebamufuna bulungi nga yeetagako omuntu gwalina ogikola naye atranslatinga. Abamu bagamba aba ayogera tetumufuna bulungi, so tukyagitetenkanya naye kulesa kya Mukama naye ejja kujja ku MR live mutandika ogiraba obutavaako. Omukulu so wekwatire sebo obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi. Embeera simbi. okola ki ku foundation? Ntunga tenkola ne mbya kufumba ne munna. Mwaba kulya department? Bade sabo beko n'abantu bo ekigambo kyobagamba, abantu abatuyambyeko okutuuka wano, abatuyambyeko okuzimba Kamengo, bakubiriza okutuyambako okumaliriza n'okuzimba essomero. Kuba bannaffe bangi nnyo ebiseera by'okusoma bibayisa bubi ate naffe bituyisa bubi. Bannaffe bangi basigalira tebasoma, abaana bangi abetaaga okusoma. Singa tuba n'akasomero kaffe nebikabaka rooms 5 kwage tupulaninga ne ka staff room sobola okuyambako abaana mu foundation okusoma, tuba ne tubonaabona nnyo na school fees, then okuyambako bannakyalo abaana bali eyo basanga obwana obuto buyita bwereere tebusoma. Abantu abo bakuno obugabo bubagamba ng'oyita mu kiso okutuyambako n'okubeebaza. Amanya gange Enzolera Buga Elijah. Okusookera ddala neebaza mwena abasobodde otukwatirako okutuuka waneno we tutuuse. Tegabadde maanyi gaffe, gabadde maanyi gammwe gwatulaba. Si bazungu be batuusizaawo, wabula mmwe bannaffe be tutambula nabo be tusiiba nabo. Mukama abawa omukisa. Era nyongera okubasaba okwongera otukwatirako e Kamengo. Mwasobodde otukwatirako nga tuzimba foundation. Era twongera okubasaba mwongere otukwatirako nga bazimba amasomero gasobola okuyambako ate bannaffe abalala batasobodde beera nga bafuna okusoma, nabo basobole okusoma. Abaana bangi abali ku ma street, buli omu akimanyi nti education is the key. Era abantu abatasomye abasinga beba abawankawanka, abafanga babakuba obuyondo, abo abagenda okubba ne babakwata ne babasiba mu makomera. Aye munange nga singa waneno mu buto obeera obakwatiddeko nga neno mu kampeni yaffe ey'okuzimba essomero, singa obeera otukwatiddeko tusobola okugenda mu maaso nga twabolishingawo emisango egyo gy'okusibanga abaana mu makomera, okubakuba obuyondo nga babasanze babba. Era nyongera okubasaba mwongere otukwatirako obuweereza buneeno tubutuuse ewatuufu, ate ne bannaffe abalala bayongere okulabirako tuzimbe eggwanga eddungi. Oli mu kilasi ki? GMS3. Ogenda mu S4? Yes. Omukulu Wangi jibalekusi kale nawe gyebaleko kalova mugamba bulungi. Wavaawo okujja wano? Nze nava waka naye nga nali nnoonya bicupa okufuna ekyokulya ewaka nga ye taata yagenda nze nkyalina muto nga sinatuusa na myaka 5 nandeka nkyali muto. Baali bazanya zaala ne bagenda, kati mba nkyanoonya ebicupa nenjija. Nali nyambukaawo anko nompita noŋŋamba nkomewo, lwali lwa 6 nenkomawo noŋŋamba ntandika okujja, nemba nga ntandika okujjaawo. Awo netandika osoma, awo natandikira osula awo, tandika obeera awo. Naye nga nze okujjaawo nali nsomba bicupa okubeerawo nga maama olumu waaba omulwadde, tufa bayinza ino okusomba ebicupa
ndeeta ssente naafuna ekyokulya kubanga batalina wagenda kukola. Nze ntunga kyalaani. Gwe mwana wa Katonda ali atugoberera. David, wandyagadde okwogera oba abantu bawubireko obuwubizi? Jangu yogere David. Gwagenze ku kamera? Yewe kosebo. Kale nawe jeba. Obulamu bulungi si bubi. Embeera nnungi. Abantu beyanjulira. Abatulaba bonna amanya gange nze nabimanya David oba Director King David okuva ku Rabongo Charity Foundation wamu ne office za MR Live zetuguddewo olwaleero. Tuli ku mukolo oguggulawo. Wajja otya ku foundation? Nze nava ku street lunaku lumu nali ne mukwano gwange baali bamuyita Kato. Kati twali tuva Nakasero nga tukkirira ne mugamba ajja tugende tusabeko, tomanya leero tuyinza okuva ku street olunaku lwa leero. Ngamba David tekisoboka. Ne mugamba gwe jja tugende. Ne tugenda waliwo omusajja yali asabisa. Ne tusaba ne tumugamba tusige ku mafuta leero twagala kuva ku street naaga tusiiga. Kati ne tuyingira Kisenyi. Kati waliwo programu Nyanko Sam ebeera ku church ne batugamba amuje leero tulinayo programu musooke muje tugende. Ne tugenda. Bwe twagenda ne basoboka ne boogera naffe ne batubuuza muli babbi ne tubagamba nedda. Kati Nyanko Sam ye n'agamba naye nga gondabikiranga omubbi kuba nze nali sifaananika nga ninganga kabbi kuba nali ndudde ku street ate nga sikyusa nga sirina basikola ki. Kati Nyanko Sam pastor kati ne n'agamba katusooke tutwale ono Kato gwe wona tulaga mpuno toyina mpisa mbi era nga toli mubbi tujja kutwala. Kati watuuka Sande nga mulize angamba leero tugende gye twatwala munno. Kati ne bandeeta bwe bandeeta bwe nti bwe najja. Walobera ku street? Nali mbeera ku street. Okola mulimu ki? Nze akulira department ya TV yonna. Gwe mukama waffe? Oli mu piiki? Ndi mu primary 7. Oli candidate? Gwe mwana wa Katonda ali eyo. Nze nsuubira nti ekisa kyo n'amaanyi go gafudde ettogge. Bwe tuba nga tusobola oproducinga ba leaders 10 mu bbanga lye tumaze nga foundation emyaka 3 naye nga baliida bano si bantu bakulu, bwana buto bwava ku street obwali bunyoomebwa ne tuproducinga nga bu department erimu leader agonna amaanyi go ganjawulo ekitenkanika. Singa tukozesa baliida bano tusobola okuzimbira ddala ekirooto ffenna kye twetaaga okulabako. Nze nsuubira nti Katonda oyo owa zaabu n'ow'ebikomo ye Katonda waffe, tetugenda musaba kitini. Buli campaign yaffe gye twali tukola ku foundation egenda sigala ng'egenda mu maaso era mbadde nsaba. Tulina back to school campaign egenda kujja abaana 17 tushayimirira nabo mu kubaweerera era obwana bwa Katonda obwo just enteekateeka yabuteekaawo we buli naye mbwangu obw'ekitalo Kamengo nga tumaze okumuggulawo. Tuli mu kumaliriza finishing twataddemu endabirwamu tujja biddako ebyo. Obwana obwo tujja butwala mu ssomero lyaffe ery'Ekamengo tugenda ozimba. Olwo nno twewala okuddamu okubusasulira school fees zino buli kana kaba mitwalo 3. Singa tuzimba essomero lyaffe sente ozikozesa okusomesa abasomesa okusasula abasomesa sente zemitwalo 3. So ne tusobola okuyambira ddala obwana kubanga omusomesa asomesa obwana 8 mu klasi emu. Sente z'omuwa zowana omusomesa asomesa abaana 5. So bwe tukwata obwana 8 P5 8 P4 8 P3 8 P1 8 P2 8 bwe bwana bumeka. Olwo nga tufafagana na mmere nga tutandika kubusomesa. Lwaki tulina osimba essomero eryaffe?
tulina ozimba essomero lyaffe kubanga abaana bano amasomero agamu tegabategeera. Abaana bano trauma eba y'amaanyi, enkwata yaabwe nabo kennyini tuleetedde okubafiirwa abamu. So tulina okukola essomero lyaffe nga basomesa baffe obwana buno obukulembeze bwe wandolinga obwana obulala kugamba Katonda atwagadde nnyo ekitenkanika. Tulina okufuna essomero lyaffe twongere okubuweereza. Ministry yaffe ekuze bwe tuba nga twatandika ewali home ewaka waffe ewali TV yaffe Mwana Live wewali Office Foundation wewali buli kimu ng'essaawa zino twawudde Kamengo tuli mu kugimaliriza tuli mu gizimba. Abaana bwe tujja ku street bagenda straight Kamengo. Baliida bonna basinziira no ku offices. Otubana tufunye offices ekyo nno kyanjawulo tukuze kakakye ekiseera tukolere ddala ebintu mu ngeri y'ekisajja kikulu. Nze mmanyi era nzikiriza nti gwe mwana Katonda ali eyo fe twajja mbuweereza buno kuza kitiibwa kya mwana wa Kintu na Nnambi omufirika asobola okuyambira ddala mufirika munne. Enjiri esobola okumenya abamu basobola tusindikako mu bazungu singa abazungu nedda tewali buweereza bupya butamenya tetugenda kwejjusa. Omwana wa Kintu asobola ddala okuyamba omwana wa Kintu. Twagala tuzimbye foundation ye Kamenge gwe ate muli linnya lya muntu yenna atali mwana wa Kintu. Kale bwali baawo alijjanga ennyongeza tulimwaniriza naye leka tudominatinge obuweereza obwo n'amannya gaffe. Nabagamba ngenda kukomawo okumenyaamenya paka ku muntu asembyeyo okutuwa obuyambi obw'e Kamengo. Olwo nno tutandike okuzimba. Twagala buli kaguudo buli muntu yenna atuyambyeko ku lw'e Kamengo okumutuuma garden, okumutuuma room, okumutuuma oluguudo, okumutuuma akatebe. Twagala buli point ebeemu nga twagala tugibbule mu kijjukizo ky'oyo ayimiridde naffe mu campaign. Abalala gye batuuma nti red class pink tetwagala tutuume Mubiru, tutuume Musoke, tutuume Sekayi, tutuume Akero, tutuume Odinga, amannya gaffe nti class era namwe batukwatiddeko olunaku lumu bwe mulituuka nga waliwo atagala mu famire zammwe nga waliwo atamanyi nnono kwe mutambulidde muli muleeta ne mulaga nti neddo laba kilaasi eyo nze yagizimbira abaana bano bakateyamba nayo ekigendererwa kyange kyali kino nekino. Bikola ng'obujulizi okwongera okutugumya. Mwongere okutwagala tuguddewo ofiisi zaffe za MR Live wano we tusinziira era tugenda osinziira okusakira Nabongo Charity Foundation okusakira abantu abali mbwetaabo kwetula Uganda yonna. Tugenda kumawo ne campaigns empya era tugenda zanjula tubasaba muzijjumbire. Mwongere okutulaba ndowooza cyane eno buli kadde bawe ensonga lwaki mwino gifula nambeemu. Tubaagala nnyo mwe bakama baffe mwe bale tuyigiriza mwe bale tugumiikiriza na kutubangula mwe bye bitubadde ewala. Tusangibwa wano wakuleekaana kibangirizi kya Yunula gwe bw'otuukawo okuba bukubi ssimu oba ku ssomero lya Citizen Primary School Kapanda akagenda ku ssomero eryo. Nze nzikiriza nti olwaleero lunaku lwa njawulo tuguddewo chapter empya mu bulamu bwaffe. Tugenda kusitula obuweereza buno busaasaane Uganda yonna. Tugenda kusaasaana Uganda yonna nga tusinziira wano ne Kamengo. Abaana bangi bagenda kukyusibwa, bagenda kusomesebwa Katonda, skills, bagenda kusomesebwa okwagala ensi yaffe n'ebirala. Era bangi bajja kwongera okuwa obujulizi. Olutalo lubadde luwanvu paka bwetutukiza ekigendererwa kino tulina baliida 10. Kino kitegeeza nti nange kati ngenda mpewuka. Abasajja bano olumu ne westabaawo mbagamba bugambi nedda tukole kino kasamba mbalekera concept nga bakola nange mbyekanga bweka nzinga bitambula. So sirinze kandi n'abakulembeze bano tuli abantu 10. Tugenda kudde Kamengo nga tutwala akaana kamu buno bonna betwatana mbazadde baabwe tugenda kudda muntu buyitemu tulabe ebiganyo okuwakinga out obumutu butwale Kamengo naye mpola nga betutegeka obwana buno ne bannakyalo beetaaga okutegekebwa batumanyire nti wali wabeerawo bwana. Interview tujja zikoleranga wano ne Kamengo. So
mukama mulungi ekiseera kyonna mwongere otugoberera mwongere okutuwa ekisa n'okutusabira nga ffe tubasabira kulatuna n'ensi yange mweraba.